Olukiiko luno lutandise na kuwa birowoozo ku ngeri gye balina okukulaakulanya mu siteegi yaabwe ng'era obuzibu bwe buvudde ye ssentebe wa siteegi eno Kizza Joel n'omumyuka we butalabikako nga kino bammemba bakitutte ng'okwebuzaabuza n'ekigendererwa eky'okubba ensimbi zaabwe. Naye nga sirina busobozi bukkirizisa bantu kuyingira mu paaka nze bajja kuba bannondedde bwerenge oba sirina kyenja banjulira awo moroka zitikka 3 buli siteegi. Moroka eziringa ezifunamu zezino ezidde Nansana, Mulago n'ebirala. Naye zino moroka ezidda wano pozi n'ez'Emityana baba bakola ekyavu ne bakimala. Obunafu obuli mu baddereeva oba obutaleetawo moroka ng'oli agamba nti nze njagala babbeeyi ekyo ekintu nga kyatula emitima ng'abantu balekawo nga bayimiridde siteegi eno olwogitereeza abantu bajja kufuluma kuba tebalina moroka gye balinyawa bazze mu maka gaabwe ne bazzeyimiriraako. Akakiiko omukulu atwala paaka eno asooke atereeza afuna akakiiko ayite baani ab'amasiteegi Masaka etuule n'empiki n'ensangi ne Bulengo beefudde abayitiijimu ababeeyi banna nti siteegi zikola kiziggwawo paaka yaffe eyonoonese efudde. Kyokka newankubadde ssentebe talabiseeko bano batadde omuwanika waabwe Kanyike Douglas ku nninga abannyonnyola ebikwata ku nsimbi zaabwe ng'ono bw'atandise okunnyonnyola ebitakwatagana bonna ne bava mu mbeera. Oluvannyuma lwa bino byonna bano basazeewo okulonda akakiiko ak'ekiseera kagire nga katambuza emirimu kyokka wakati mu kulonda batabuse ne balwana ng'entabwe evudde ku bamu ku bakulembeze okuwakanya okulonda kuno. Tufiiriddwa nti ono teekamu omulambo tukole ki kakati ssaawa zino bagamba tugitunda bagitunda kutunda mmotoka bagende waabwe tugitunda tufunemu ki bagende balese batamivu ku nsomo babali babunyiza bali mu myenda gyabwe kulowooza amaze kola. Ssentebe omujja Walugembe Swaibu asuubiza okukolera awamu n'abavuzi ba takisi kubanga abakulembeze ababaddewo bulijjo babadde balya buli nsimbi. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Mukisa Dan ku lwa WBS TV Amasunsule.